Mukwano gwange ggwe eyali eyo ku Yugi Update TV, jjaaji akola ku musango gwa Anutu. Jjaaji akola ku musango gwa Nandutu amaze okulangirira akikonfamize nti waliwo amabaati agamiisinga mu kkeesi eno. Agambye nti nno amabaati agali ku kkeesi ya Nanutu waliwo amabaati agamiisinga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkwaniriza nnyo kuliko obwakedde gwe mukwano gwange genna eyeekuumira ku Yugi Update TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti nno okolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo mukwano gwange okubeezaawo omukutu guno. Weebale nnyo egyo gy'otutuusaako engalo gwe mukwano wange ali eyeekuumira ku Yugi Update TV. Baganda bange abali e Bulaaya nammwe mbaanirizaako. Temuva ku Yugi Updates. Bw'atannaba kuba ng'osubscribinga mukwano gwange, kutegeeza nti genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, kirira wansi awo ojja kulaba ekigambo subscribe, kikooneko naye teweerabirako na mukadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oluvannyuma lw'abalamuzi okubanga n'omukyala Nandutu bawera ennemba n'omusango gw'okubba amabaati, limaze ebbanga lyetooloddeko. Omusango guno okuva egwasembayo okuwulibwa n'okunnoonyeza n'okusinziira ku kitongole kya investigation ekibadde kinoonyereza okubbibwa kw'amabaati gano okuva amawanga gano ag'ebweru ag'e Bulaaya. Jjukira nti gano gaali gaateekako ku bana mukyala bano nga bateekako sanctions olw'okubba amabaati. Tujjukira bulungi nnyo amabaati gano agaateekebwa mu ofiisi ya Prime Minister ne gagenda okuba nga gasobola okuba nga gabbibwa mu ngeri nga gye mwabimanyaamu. Kaakati omulamuzi amaze okikonfaminga oluvannyuma lw'okukola investigation ne research amala, ssaako n'obujulizi bulaga bulungi, bulambika bulungi nnyo mu mabaati ga Nandutu mulimu amabaati agamiisinga mu kkeesi eno. Gwampuliriza naye kino kiyinzika kitya? Gulowooza kiva ku ki gwe ali eyo ampuliriza? Kati nno njagala okikutegeeza nti nno High Court Judge ye yakoze okukyalira ku site eri Criminal Investigations Director CID yagenze n'akolayo okukyalira ku headquarters wali eri Ekibuli. Oyinza obba tompulidde bulungi. High Judge Court omulamuzi Wessiga Eddamuzi yawuubyeyo olubu lw'ekigere agende akyalire ku Criminal Investigation Director wali ku headquarters Ekibuli, nga era bwe kirina okutambula nga bwe kirina okuba ng'omusango gukwasaganyibwa, ng'agenda okuba nga bwegamba amubuuza bawayaamu ku nsonga z'amabaati agabbibwa e Kalamojja, agabbibwa ne Affairs State Ministers omwali Agnes Nandutu. Okukyalira nno kuno kwakolebwa olunaku olwokubiri mu Julayi nga 31, 2024, ng'ekigendererwa kye omulamuzi ono kyali kyakubanga avalifayinga ng'akakasa omuwendo n'embeera amabaati gano aga mukyala ono Nandutu gye galimu oba n'engeri gye gakontrolingibwamu oba n'engeri gye geekuusaako ku musango guno. Kaakati nno Justice omulamuzi ono Jane Okuyo Kajuga ono nno nga ye overseeing wa keesi eno ye kalabaalaba era ye kalabirizibwa mu kusango guno ogwa Nandutu ogw'okuba nga bakumpanya amabaati. Oba okitegeera ggwe muganda wange?
era waabaddewo okukomplaininga ne prosecutor okuva mu woofiisi eri eya Director of Public Prosecutor ODPP. Defence Attorneys ku sayidi ya Nandutu ne ku sayidi ya Senior Police Officer Winifred Winifred Nandutu, omusango guno gugambibwa nti nno gulimu okwenyigiramu ogw'okubba amabaati agaali galina okuba nga gagenda mu disitulikiti eri ya Karamoja region. Okusinziira ku Nandutu ono atuulira ddala mu State House era nga yawulinemba n'omusango guno ogw'okubba amabaati. Ye agamba nti nno 1,617 nti 1,617 ge gaalikavaringibwa okuva gy'ali agaggyibwa mu Mukono disitulikiti. Kati gano amabaati ge bagamba agaasigalayo 383 era go lipooti yaago eraga nti nno tegabaliddwa era tegamanyiddwako mayitire. Nakatudde ono annyonnyola agamba nti nno Nandutu yakireiminga dda nti amabaati gano gaagabibwa okuva eri mu Landside Victims mu Buduuda disitulikiti. Gano agamiisinga ye waagamba nti yegakwata n'agagaba eri mu Buduuda disitulikiti. Kaakati nno obujulizi bwa Nakatudde details zigamba nti Evelyn Hiranda Bazibu eyalisiivinga amabaati gano ku bihafu ya Nandutu agamba yakuŋŋaanya okuva mu woofiisi ya Prime Minister ya Ssaabaminisita mu sitoowa ye, okuva mu sitoowa ya Ssaabaminisita eri e Namavule Mukono disitulikiti. Prosecutor okusinziira ku prosections ezikulibwa ne Chief State Anthony David Bisamunyu ne Innocent Aleto bakyuzinga Anutu okuba nga yahandolinga bubi ensonga z'amabaati gano, ng'alowooza nti nno kijja kusoboka okubanga ajja kubanga akwayalinga fundamentals. Nandutu kati nno wenjogerera afeesinga n'omusango guno okusinziira ku section 21A akawaayiro 21A akali mu Anti-Corruption Anti-Unit. Okusinziira ku kawaayiro 21A 1 the Fundamental Anti-Corruption Act akanuno akabonero
kakugira nti nno okusinziira ku musango omuntu w'ekika nga kino alina okusibibwa emyaka 7 singa abanga omusango gumusinze. Kitegeeza ebya Nandutu bibi. Ba defense lawyers abakuliddwamu omuli Charles Nanda, Wamukoota, John Nalera, Evans Ochingin ne Sereb Alaka. Bano nno bagenda kuba nga beekizamininga Nakatudde mu August 9, 2024. Omusango guno gugenda kuba nga gwongerwayo nga kkooti nayo bw'ekya kirayifayinga ng'egezaako okunoonyereza amabaati gano agamiisinga, egezeeko okuba ng'enoonyereza amabaati gano agamiisinga nga mwe muli ne Nandutu ng'abyenyigiddemu abalambikire ddala amabaati gano gye gaalaga ng'omusango bwe gugenda mu maaso. Kitegeeza birungi si birungi? Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kati wenjogerera Nandutu atunula bikwakwaya ng'enkoko ebiikira ew'amagujja. Omusango gwandimukka mu vvi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, era gwe abadde faani we olina kati okkikiriza wadde toyagala kkikiriza nti omukyala yabba amabaati.